Mbalamusiza nate mikwano gyange mu kanyomero kaffe kano Seetula Akatebe akabeera buli lunaku lwa Mande ku mukutu guno nga kino kye kitundu kyaffe ekyokubiri eky'emboozi yaffe ekwata ku munnabyafaayo omulwanirizi w'eddembe Kayingo Malcolm X. Nga bwe tuseetula Akatebe, emboozi eno nnyongera okugiwonga eri baganda bange ne bannyinaze bonna abali mu struggle. Munnange bwe twawunzikira omulundi ogwayita twali tulabye nti mu mwaka gwa 1950 awo Malcolm X ng'akyali mu kkomera lya Norfolk Prison Colony e Massachusetts mu ggwanga lya America y'omu ku basajja abaasooka okwatiikirira okuwandiikira pulezidenti wa America ebbaluwa ng'asinziira mu kkomera. Anti yawandiikira President Harry Truman yali afuga ebiseera ebyo. Munnange Seetula Akatebe anti nkunyumiza ebyali mu bbaluwa Malcolm X yawandiikira President n'amugamba nti however much I'm an American, I'm opposing the Korean War because I'm a communist now. Sebo ne yeerangirira nga communist kubanga ebiseera ebyo olutalo lwali lunyinyitidde mu Korean Peninsula ng'olwo abasajja aba Soviet Union n'Abamerika bubeefuka ggwe, so weewava balyoke bakutulemu Korea y'omu Wambuka ne Korea y'omu Maserengeta. Era ebiseera ebyo FBI yatandika okumunoonyerezaako okuzuula lwaki agamba nti is opposing the Korean War. Munnange liba teriri busa. Malcolm X ng'avudde mu kkomera yatandika okuperereza baganda be bonna n'emikwano gye minywanyi gy'omukago ng'abagamba nti amannya gonna ge balina bagasuule begatte ku Nation of Islam, era naye olwava emabega w'emitayimbwa ng'eryali talyejjako. Kubajjukira mu kusooka yali Malcolm Lito, naye bwe yava mu kkomera ne yeebatiza era X amangu ddala ne balekeraawo okumuyita Malcolm Lito ne batandika okumuyita Malcolm X. Mbuuzaako naawe nti lwaki yeewe ennamba eya X? Bwe yabuuzibwa yayanukula nti X etegeeza True African name nti ye gye yali amanyi nti gyeri, naye nga yali temanyiddwa okusinziira ku njigiriza gye baamuwa. Jjukira yogera bino omusajja Amerika naye ng'akozesa erinnya eririna akabonero aka True African family name, ye gye yagamba nti gyeri. Era n'agamba nti okweggyako erinnya lya Lito lye yalina mu kusooka, mbwe yagenda okukizuula nga lyali lya kimu ku kisitaani ekyali ebiseera ebyo nga kirina amaaso aga bbulu nga baakituuma erinnya lya Lito. Kati ate naye nga libaamutuuma kwe kwesuulamu akajenjegula akazinyisa atannanywa mwenge n'alijjako. Omwaka gwa 1952 guba gutandise okutaba ng'atandise n'okusomesa ku bantu ebikwata ku Nation of Islam. Awo ewatandikira emmandusa ey'okuyingirira ddala revolution yennyini kubanga Nation of Islam yali esimbye omusingi mu kulwanira abaddugavu abaali banyigirizibwa, ko n'abaddugavu nga basiraamu abaali banyigirizibwa ennyo abeeru. Wabula Malcolm X okwawukanako ne banne abatandikawo kaweefube ono wa Nation of Islam, ye bwe yajja yakijja okuba nti kya ddiini yokka nti kulwanira abasiraamu bokka, n'akifuula kyawamu ng'okulwanira eddembe ly'obuntu n'obwetaavu bw'eddembe ly'abaddugavu kubanga ye yakiraba nti abazungu bwe baba nga bakola obusosoze ku baddugavu tebaafangayo nti oba ono musiraamu oba ono si musiraamu, baasosoleranga wamu. Awo nno Malcolm X wafunye enjawulo ku banne nga bwe baali mu Nation of Islam. Kyova olaba nti struggle bakaweefube ba Malcolm X yenna mu mwaka gwa 1952 awo ng'anyinyitidde yamwesigamya nnyo mu kulwanyisa obusosoze eri abaddugavu nga tamwesigamya nnyo ku ddiini. Era yatuuka n'ekiseera nga ne speech zaakolako ne kotisi si za ddiini oba si za nzikiriza wabula za revolution za kununula baddugavu okuva mu kunyigirizibwa kwe baalimu. Kiki ekyafuula Malcolm X ow'enjawulo? Gundi Seetula Akatebe. Olw'engeri gye yakwata mu Nation of Islam n'agijja ku musingi gw'okulwanira enzikiriza y'Ekisiraamu yokka, wabula n'ayagala ebeere ng'erwanira eddembe ly'abaddugavu bonna wadde toli musiraamu. Amerika yatandika okutya Nation of Islam mu ngeri gye yali tegityangako, n'etandika n'okweraliikirira bonna Malcolm X be yakolagananga nabo. Jjukira yagenda okujja nga Elijah Muhammad ne banne batandika dda kaweefube okulwanira abaddugavu okusingira ddala Abaisiraamu, naye ate bwe yajja n'akola ekyenjawulo mu myaka emito ddala, kubanga okukujjukizaako akatono baamukwata okumusiba nga wa myaka 14. Awo Bembole we yatandikira okumuliisa enjiri ya Nation of Islam nga bwe twalawo mu kitundu kyaffe ekyasooka. Naye amagezi ge yababba kwe kubeebakiriza Nation of Islam neva mu kubeera ng'etunuulidde enzikiriza ya Buisiraamu bwokka n'eyingirira politics nga abasajja tebamanyi. Yali muvubuka mugezi nnyo ggwe, si bano Bannawome Lwemboona, kuba kino kyatuuza n'olukiiko lwa FBI Lulamba director waayo eyaliko ebiseera ebyo n'agamba nti olaba omuvubuka ono yawandiikira President Truman ng'alaga nti he is a communist. Era akkiririza mu nzikiriza y'abakomunisiti, kitegeeza yandibanga alina akakwate n'abasajja ba Soviet Union. Ekirala ne yeebuuza nti asinziira ku ky'okuwakanya olutalo lw'e Korea kubanga Korea si y'abasiraamu. Awo nno FBI wetandikira okulengera ekinyusa ekirala ekikwekedda mu Nation of Islam eya Malcolm X. Olowooza nno baalwa nga batandika okumussaako ba undercover okumuyigga n'okutandika okumuketta okusobola okubega ddala Nation of Islam eri ku musingi ki, kubanga balaba omusingi gwayo tegulina kukwataganya n'olutalo olwali e Korea mu kiseera ekyo kuba yali talumbye bawalabu oba basiraamu. Wabula akasatirako konna kagenda okubaawo, Malcolm X yali atandise okukola speech ezayogumyanga ensi
bajjama bagenda okulaba nga Malcolm X gwe baali bamanyi nti atambulira mu layini ya kulwanirira nzikiriza ng'ate abantu abatandise okumwagala n'okumuwagira be batali mu nzikiriza eyo ate gye bagamba nti gyalwanirira. Bagenda okwagala okutandika okumulabuukirira bamusiguukulule nga bajjukira okwebikka ng'obudde bukedde nga tebakyasobola ng'amaze okuyingira mu mitima gy'abantu. Mu byafaayo by'ensi yonna, Malcolm X omu ku bantu abawamba emitima gy'abantu ku myaka emito ddala. Anti bwe yali ali ku myaka nga 20 awo, ng'ensi yonna emwogerako nga y'omu ku bantu abakola okwogera oba gye wandiise speech ekankanya ensi yonna, nga ne bwakola statement yonna ne bwe baya sentence 5, ng'ensi yonna ekankana era ng'ensi yonna egimanya nti Malcolm X yayogedde bw'ati era y'omu ku bantu abasinga okumaamira emikutu gy'amawulire mu myaka gya 5 nga buli mukutu guyaayaana okumukyaza. Obutakuluisaayo mu mwaka gwa 1960 awo, ekibiina ky'amawanga amagatte kyamuyita nga kitegese olukuŋŋaano lwayitibwa United Nations General Assembly mu kibuga New York ayogereko eri abakulembeze abava mu Africa abaali beetabye mu lukuŋŋaana luno. Kino kyali kisalidde mu ntamu kwalinga kuzannya n'akwagala engeri gye yali alwanirira abaddugavu. Bwe yava nno mu kusisinkana abakulembeze abo, ideas ze zonna n'endaba y'ebintu ensi gye yali emulaba n'engeri gye yali emutwala byakyuka. Kuba mu nsisinkano n'abakulu bano, abazungu baali bamaze okukitegeera nti omusajja afuukire ddala munnabyabufuzi era revolutionist awedde emirimu. Era y'omu ku bantu abasinga okuwa moraalo n'obuvumu Abafirika okubeera nti beerwanako ne bava mu kufugibwa abafuzi b'amatwale. Omusajja ono yakolanga statements n'ennyenje ne zikunkumuka. Waliwo statements ze yakola ziringa 3 ezasinga okuwa Abafirika amaanyi okulabika nga beerwanako era zibamujjuukirirako ennyo. Olumu yagamba nti the black people are the original people of the world. Eyo statement yatambula nnyo era teryerabirwa. Enjogera nga zino zaawa Abafirika bangi amaanyi nti ekitegeeza bwe twerwanako tusobola okwaŋŋanga abeeru bano, kubanga era bw'otunuulira abantu abanyiikira ennyo enjiri eno baatandika rebellions mu Africa gamba nga Majimaji rebellion mu Tanganyika, Mau Mau mu Kenya bakozesanga nnyo statements z'omusajja ono gamba nga the black people the original people of the world. Era bwe weetegereza ebyafaayo by'obwetwaze bwaffe mu Africa bingi byesigamiziddwa ku efforts z'omusajja ono Malcolm X. Ku myaka emito gye yaliko, abazungu baamugulako emisango egy'enjawulo ng'okusosola mu mawanga n'emirala egy'engerigeri gityo, n'atuuka n'okwawukanira ddala ne banne bwe baali mu Nation of Islam. Awo no yalinga essalambwa ekkubeko kubanga yeeyongera maanyi n'embavu nga kati bifuukidde ddala byabufuzi ebyakaasa mmeeme wabula nga si bya kitundu butundu ggwanga oba nzikirizeemu but for the entire cause. Omusajja ono wadde yali teyasoma nnyo naye alina amagezi amazaale kuba yatuula wansi n'akiraba nti ekyokulwanya eddiini y'Ekisiraamu kyokka tekimala. Nina kulwanira kintu kyonna ekyabamu omugwana Abasiraamu. Era kye yagenderako bano abalala banne ba Elijah Muhammad gye bataalengererawo mu kusooka kyova olaba baayawukana. Bambi yattibwa buttibwa, baamusindira ebyasi ng'alina emyaka 39, teyawangala nnyo naye enkuba ye y'amasasi yeesigamizibwa ku njiri eyo gye lyatambuza. Kaakati wa wano firimu weenyumira, lwaki atunuulirwa nnyo oba lwaki abantu baali mwesigamyeko nnyo naddala abo abali mu revolution ne struggle? Awo we tugenda okutandikira mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Nze Maseruka the Poet.